kitegeeza tusindikayo omuntu omuteesa naye nagenda okutunuulira ng'omuntu wange bwensindiseeyo nga tabiri mu mpeke ya kuteesa ekyamazima matuufu njagalayo omuntu omu era olabewasetoleko ng'alabikidde mu mbeera ey'okuteesa buli bakulaba aba ayomba kitegeeza agenda okulaba nga omulimu gw'okuteesa bwe twamutuma amazima nga bambi tagusobola atwamutikiddemu eddene eri talenti ye eri obulamu omanyi mulamu buli oba alina kyasobola nange nakyensobola naawe olina kyosobola n'omulala kyakolaki kyasobola naye mbagamba eyo mu paalamenti nagunjayo ekifo ky'okuyomba ekyokuvuma ekyokuvoola bamulayi katwatumira minisita bambi yavuma ajereka ayomba n'olwekyo basobola banyaba ebintu byali tebaba byakuyomba era kyokola bateekawo n'akakuŋŋunda fena bakutegera bulungi nange osobola oyimira mu paalamenti nendeesa naye bagamba omuntu eyasobako tumulowooza okuba nti mugunjufu tumulowooza okuba nga ebigambo byayogera mu bantu nga byansa twagenda okulaba nga Dr. Jesse Muyinga byabisobola olabyeko awowera omwana oyo n'amuvuma dokita n'akwata akaziiraalo n'agamba naye mutabani wange naye munamusizza oyo nno ye muntu nze gwe nalengera omugunjufu asobola biri ebyeri paalamenti zezimu ku ensonga ey'okubiri olwaliro tuli wano nga tutuukiriza olugero lw'Abaganda nze ndi musajja mulundi ensonga kampuni yange eriko Bujumbura ekyo kibuga kyewaffe eriwa Burundi naye basaba ne bannyabo tuli wano nga tutuukiriza olugero lw'Abaganda olwakawabwe mweyolera olwaleero kekali mu kuluma Dr. Muyingo enteega naye basaba ne bannyabo twagala okubuuza ani gumu ayinza okusanyukira omuntu bwakuteka abeera obulungi n'agamba nti apaana gw'okaddiye okoye evaawo nze nsobola awo temanyi fena nti kikolaki tekiyinza kusanyusa n'olwekyo akabaka weerera kekukuma enteega tusaba ku luno luve ewaffe bamunandika lugende yeewala newandibadde Buganda lwafuna ekikoligo ekyokweryananamu enkwe naye ate ono yasukka enakyetegereza yayitirira musajja wa Katonda oyo bamuwaayiriza ebintu bingi era nebamuwaayiriza nange nakolaki alimu nga tugamba nti aweerera abaana bamunandika abagezi beerere nyongera okubategereza ekyo kya bulimba n'abasoma bakolaki abaweerera era abayamba omusiru asooka bwe yayamba yekonanekosekyolefu yali yagwa ebibuuzo ebyasinirako n'amukwata n'agamba abaana mulaba olishapu ojja kusobola ensi yamutuddeyo n'amuze namugongo musinira tu sikakasayo omuntu yali yayita ate nebamuze emabega kitegeeza yamusiro mbeerere gwe yakolaki gwe yayamba olwaleero bemba paalamenti abaana bangi mwemumunebinga nti nno atwala abasiru abagezi n'abaleka abeera afunye ekyansi yenna tumwagira agende noono eyali yagwa olaba kati wandi bemba paalamenti waliyo n'abafe ba paalamenti n'abaminisita abalala bali eyo naye nga mibuuzo babadde bagudde naye ng'ate bwe tubaleka eyo taleeteza bazigenda fiira eyo saba dokita ebizibu ku nsonga zenasinziirako n'ojjayo omuntu afeerumiza twabere gyavaamu ngimanyi bambi mbi nnyo ng'ewaffe era nafe waffe paalamenti mbi naye kituufu wandibadde bakusiba busimbi naye nze bwobulya n'okuyimira wana nze nabadde akuvuganyiza obutuufu sandi kuvumye basina wenda bakutandikira kumuvuma so nze zimu ku nsonga ezanzijayo okuwagira Dr. Jesse Muyingo ng'ate batujja kufiiriza abantu abala emikisa yeetamwe agambe nti abantu beno ne basiima tuggalire ba MP abalala tuggalire baminisita abalala naye ngamba nze nkolera mulimu gwa kusiba nsi yange sijja kugittattana kankomewo bagende
Yesu muyingo abayenga ndamaso ibazala mamawo ebatefuse wamwe lero malisa abakomyo wani obunafu bungi nnyo tusinde kwa mubaka yasiba okukola abantu netumwebaza okuziika abafaafudde ku bitundu byaffe najja mangu nnyo nga yatuuse dda omugamba ebamma abeerawo n'abantu nagira bagamba tuyanga oba basabira nnyo basaba era ng'abeetondera dokita nkwetondera ku mulundi guli obutadda sayidi yo naye ekituufu mu kaseera kano bavubuka bannange mukakuzina enkofiira emyufu zemulaba nange nyambala tishaati emyufu naye nedda si kyekyo ekituufu balaba ekikofiira olekyaweedi abamu ne bazza eyo ne bakanira kaadi eyanuuku simanyi kaadi eyanuuku naye ng'ate ekituufu kaadi si kwe kukola